ebyembulano tebyala omuwulu bw'afuna enkoko omunnyo ne gubula bwentyo nno nakomeka effumu omukadde akomeka ekibbuluzi naye kabanda zitaganya azige kusula n'olwekyo kyenva ngamba nalaba enkuba asooka bendano kyokka eyeganya omuntu ataleka awombayo naye mwagale nnono jjukiza nnono n'owolulasanga sawuseemu eggono nze owolulasanga yenziyizeemu akaayo ng'oluganda munyisa olutaliiko kkomo sekkono tawanyisibwa nfe ekkabyo olw'ab'engono nkumwe abatulaze enkanu guno omwana gwa wano gwavaako entalo kawakula ntalo yatwekeza muli akasassa bwetyo oluusi bwenzija kubanga magulu ga nkuba gajja na muyaga bassebo ne bannyabo nabategeeza akag'entungo gasigala mu ssibiro naye kamunye bulijjo bw'abanga wansonyi alya ssanja bagamba kamunye ow'ensonyi alya ssanja naye kamunye waalaba ekyoya waagwa kakati kibuyaga agwa mu lusuku ate kamunye n'agwa mu nkoko ne lwogooma okukira olwali ku njovu ekavumba kubanga mwakigwa nvubu lwezirwana lwegulabe ennaku nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo munyogwavu atalina mazzi talya saava obwana wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka luwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu tubaaniriza mu nteekateeka eno nate olwaleero ngera kubasomesa ku kye bayita ekibuyungu. Ekibuyungu okimanyi? Ekibuyungu kyeki twakanyiza twasiza kimu nga nkuyege ne muganda nge Franka tubasomese ennono z'ebintu ebitali bimu leero tugenda kwogera ku kibuyungu. Ekibuyungu kyeki? Ekibuyungu okimanyi? Kankunnyonnyole. Ekibuyungu kino kye kinaabiro ky'Omuganda Eky'Ennono. Kikolebwa kitya? Basimbanga nkondo ne bafuna emmuli ne babaga. Okubaga simanyi oba abavubuka ab'omulembe guno omutebi bamanyi okubaga nga bwe kwakolebwanga oba baali babazeeko n'okubaga ne bafuna essanja eryo ne balisiba oluvannyuma lw'okubaga ne beetoolooza akati ne babugiriza. Ekyo kye kiyitibwa ekinaabiro ky'Omuganda Eky'Ennono. Ate nno baalondanga amayinja ag'ebyuma ne bagenda nga basuulamu ago kati bwe gaaweranga ne kibeera nga kiggumidde bulungi wansi olwo ne banaabiranga eyo. Ekyo nno Omuganda kyayita ekibuyungu. Simanyi oba obadde okimanyi. Bwe bibeera bingi biyitibwa ebibuyungu. Ate kirina omukolo ogw'enkiso gwe kikolebwamu, simanyi oba obadde okimanyi. Nazzi kuno bwe baabanga bava okuziika omwana aziikiddwa nga muto nga omwana oyo omanyi wano mu Buganda omwana bwa singa ofiirwa omwana naye omwana oyo nga yakazaalibwa, omwana oyo aziikwako bantu bakulu bokka, aziikwako abantu abatakyazaala, abantu abatakyasuulumba, abantu abatakyafumitibwa lusubi bokka be bakkirizibwa okuziika ku mwana oyo mu buwangwa bwa Buganda. Omwana oyo tulina erinnya lyetumuyita. Ogenda kugula ekitabo kino kye bayita Olulasangeye kya mitwalo 10. Omanye erinnya ly'omwana oyo tumuyita tutya? Ogenda kugula ekitabo kino omanye amakulu agaliwo. Naye omukolo ogukolebwa mu kinaabiro ekyo kye tuyita ekibuyungu gwe guliwa. Bwe tuva okuziika omwana oyo bwe bamaliriza okuziika omwana oyo engalo bazinaabira mu kibuyungu. Bazinaabira mu kibuyungu. Kye kinaabiro kiri eky'Omuganda Eky'Ennono. Tebazinaabira walala wonna. Jjukira nti akalombolombo akakulu akakolebwa nga mumaliriza okuziika waliwo okukunya obugogo ne mubunaabisa nga mubikira omwana eyafugikibwa mu kitooke. Bw'abeera mulenzi tweyambisa ekitooke ky'embidde. Bw'abeera omwana omuwala tukozesa ekitooke kya nakitembe kubanga nakitembe kitooke kikazi era kye kitooke ekikazi. Ne bwe tuba tufugika mu Buganda omwana omuwala afugikibwa mu nakitembe ate omwana omulenzi afugikibwa mu kitooke ky'embidde eyakabula. Kale nno ebyo mubitegedde. Lye libadde essomo lyaffe libadde likwata ku kibuyungu era nkakasa nti nakyo mukinnyonnyose. Nayimba nendeluka ng'afunye ow'eddanzi naye abange ebigambo byo byennina bingi bikirako emmiino teggwamu mu kibano ate bikirako nsala bijanjira sala batta mu kyayi ekyeggalwe obyeresa bwesa nga balungi nsiiti bwe yeresa entunku ate neryoke eyongerayo nebaako kyekola. Bulijjo bw'olaba ensaggu nga yetutunika mu nkulubagga ng'omanya nti birungi si birungi ate bakugoba mu nju nti naasula mubise egguusi nyinimu bw'olaba ayimbeeza engero gwe tosika kikunta ng'okizza ku mutwe kambeerese bataayi. Mwebale okutulaba gwe eyakajja nga gwe gusoose okutweyungako osooka osubscribing olikinge okommentinge naye mbajjukiza bannaffe ba Walusimbi Impact Fire Services
basangibwa wali ku lw'Egayaza emabega wa Akamwensi shopping mall era nga bano bali ku luguudo olugende Tula bazikiza omuliro balwanyisa omuliro bagutangira nga tegunnabaawo balina n'ebyokuusa ku muliro byonna obadde okimanyi nti nno balina bulangiti gye weebika ng'omuliro gukutte mu nnyumba n'ofuluma ng'ogyebise ne gutakwokya obadde okimanyi kale nno bano beekwate mu ngeri ya nkolo nakambe awo nno w'oba osimba wennyini kubanga nkulagiridde ate era nkuzigiridde ndowooza nti nkuwadde ekikolo n'eddagala Walusimbi Impact Fire Service bali awo batuukire n'ennamba yaabwe tugiteekayo awo obeera ogiraba muganda wange Frank agibawa mukulu Frank atambule naye ebifaananyi bino nga bwe alinga abisiiga omuzigo kubanga biba binyirira ebifaananyi byakwata biba bya mulembe oba oyaga kukwatira vidiyo ennungi ennyo Frank waali ntuukira ku 074599 ate Frank akukwatira vidiyo olina mukolo okwanjula olina mukolo ki gonna oba oyaga kukwatira vidiyo ennungi Frank waali asobola okukolera vidiyo ennungi vidiyo yonna gy'oyagala namwe abayimbi tubakwatira vidiyo asobola bakwatira vidiyo ennungi ennyo ez'omulembe Frank waali ku 078599 ate mulowooza naasukka waawo bagamba akajabago kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi ate omwepikopiko gutwala empongo mu ddolwe nze nsiibulidde wano